Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero waliwo eyaŋŋambye nti eddagala linataddeyo lye bayita ery'amagejjo nti alirabanga Sekkoteka. Nedda, ndibadde mbikulage oyo gwe bayita Sekkoteka wadde lifaanagana ng'olitunuulira naye lyawukana. Kati oyo eryo bye bayita magejjo, ndowooza oliraba bulungi nnyo. Magejjo ekikoola kituufu kyagala okufaananamu ekya Sekkoteka, naye magejjo kigazi ate si kisongovu. Eno ewasemba si kisongovu, ekirala kirina kayeroyero ako, n'ate ye Sekkoteka w'omulaba ekikoola eno ewasemba kiwanvu, kirina ensonda mpanvu ogiraba, ate ekirala kyo kya green, tekikyuka kkala nga magejjo nga bw'ali. Magejjo buli wagenda kula ekikoola kifuna olwo olwa yeroyero lw'olaba olwo. Waggulu eno nga kikyali kito kiba kya green, naye weekigenda kikula kifuna luyeroyero tonotono nga bw'okiraba ekyo kye bayita ekyamagejjo. Ekyo ekikoola kya magejjo, kitegedde, wadde mu nkula kyagala okufaananamu Sekkoteka naye byawukanira ddala bulungi, osobola obbyawula. Ekirala magejjo bw'okikwata kizitowa oba kirina omubiri munene. Ekyamagejjo ng'okikutte bw'oti n'okinyigaanyigako bw'otyo kirina omubiri munene okusinga ku kiri ekya Sekkoteka. Ate Sekkoteka akabiri katono era kiwewera mangu, ng'obadde okinoze kiwewera mangu ne kyonooneka, so nga ate ye magejjo kigumu, kirina amazzi mangi. Ate ekirala kikaluba, okinyigaanyigako bw'okiwulira nti onyiga ku kikoola ekigumu. N'olwekyo bwe bibadde bibuzaabuza ng'okiyita Sekkoteka, njagadde obyawule. Ekyamagejjo kyo kirina luyero, naye kiba kiri ku kikolo kwennyini kifuna luyero olwo tonotono. Ate ekirala kyo kikola kiwanvuwa, kwegamba kwe kiva ku kati kawanvuwa. Oyo gwe bayita Sekkoteka, oyo gw'olaba ndowooza omulaba nti alina akasongeze n'ewasemba, ye musongovu nnyo, wadde kyagala okufaanagana mu nkula kyawukana mu ndabika. Kitegedde, mu nkula kyagala okufaanaganamu naye mu ndabika kyawukana. Kati n'olwekyo njagadde nkubuulire, njagadde mbikulage bibiri osobole okubyawula. Ekyo nno kiba kikulu nnyo okukakasa eddagala ly'ogenda okukozesa, kuba Sekkoteka si mulungi mukozesa mu nsonga eyo, era kikulu nnyo okakasa ky'oba ogenda okukozesa. Sekkoteka amera buli wamu, mungi nnyo, buli wamu amerawo, naye ate magejjo togenda musanga buli wamu. Akuumibwa mu maka, batera mukuumira mu lusuku, bbali w'olusuku. Ate ye waaba waameze amerera ddala, alina obuti obuwanvu obwo obutonotono, alinganga bw'onaalaba ekibwankulata nga bwe kimera, naye bw'amera era asakaatira, wabeera wasakaatira. Mukitegedde? Kati n'olwekyo fuba okulaba ng'oyawula eddagala eryo, tokozesa ekyamu, tekijja kuba kirungi. Kati n'olwekyo kambe WhatsApp namba yange eri 0777873401. Yeeyo WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ky'otategedde ku eryo eddagala. Oba likubuzaabuziza nja kuba nsobola okukunnyonnyola bulungi. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.